Okay, good morning to SPD Jennifer Flufiga no mulabe wa Wasol TV mwasuze mutya mwina Kasese twasuze bulungi SPD ku kya meya wano mu Kasese municipality wetuyimiridde leero aliko bamuyita Charles Kahindo muyimpi ate bali ku tiketi ya FDC wa FDC ye yajjako Honorable Minister Kabyanga Godfrey Baluku after kuvuga entebe ya bwa meya almost 15 years ngali meya wa wano Kasese. So Chasi nga tanafuka meya wa wano yali LC3 wa sub county emuje bayita Kisinga sub county abantu be Kisinga yabasubiza ntino agenda bakolera bisanja bibiri alo yamala kwe bisanja bibiri mu Kisinga sub county after kubakolera ebi byonna bye basima ntino yakola byali byagana naja wano mu Kasese municipality era ne bamulonda ne bamuwa obwa meya. Naye abantu aba inaremu bali mugezaako kumwesimba kubavuddeyo banki basuka mu 10 naye Charles Kahindo naye bakyamutya nga bwe batya Elias Lukagwe Kampala nono bamutya kubanga ekisooka muyimbi alina fame wano mu Kasese district buli muntu yena asasola sente kumulaba so kigenda kundoza kigenda baberera kintu kizibu nnyo kumujja kubanga kutandikira ku mwana w'emyaka 2 kutuka ku bakadde bamwagala nnyo kubanga muyimpi wamanyi nnyo wano mu Kasese district so omuntu yandigezezaako maybe era kumujjako yandibadde Honorable Minister Kabyanga naye sawa zino ali mu kunonya kalulu naye eri mu Bukonzo West gye bamuzaala agenda kwesimba ku kya MP eri Bwerasa Bukonzo West gye bamuzaala so ndowooza abali wano balina okwesiba emigumu kulabira ddala ntino if daleki NRM bagala mujja kubalina okukola nnyo batekemu amaanyi mangi kujja kuno omusajja kubanga alina femu nnyingi wano mu Kasese municipality. Nga tuvuddeko ekyo SPD waliwo omuzeeyi omu gwe batomedde akawungezi kajjo ono omusajja abadde atera kuyimirira ku kkubo erya Fort Portal Road buli mundu ayitawo ngagezaako kumusamba etteke so abakazi abadde ali mu kugoba omukazi omu nagwa mu piki yamukubye nasooka mukolasa omutwe yavuddemu omusaayi mungi kubanga lwe twatuseewo twasa. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.